So never fail. So the reason I put up this thing was to answer and make sure that abantu bamanyi ebigambo biri mu Bible nanange Mukama bw'abindaze. So I can't keep this to myself. No, that's why we're here. The more truth you know, the more I'm happy, and I know you're gonna share that with somebody else, and somebody else, and somebody else. Becomes like a fire. Don't feel at some point. Ebiwandiike osubanga ojja kutuukana ng'okyerabidde ekyali kikwokya mu makati ga wiiki ng'ate leero tojjukira tuli birala ate ekigaa nga tekizibya katuli kaliko obadde nako so bwera ne kalamu bw'ojjukira oba kiteeka ku voice bond ku gondi ku simu yo ebyo ebisobola okuddamu nga tubiddamu bitasobodde nga tubisabira nga Mukama tuwa ansa zaabyo so that this obukristaayo experience it has to be meaningful so that you understand it. Yes. And then build your foundation, your faith on understanding the scriptures that's making a sense. Or in you can't fall. Wanga tibakizobokola ki obo kimanyi. Ate ogenda kuyiga bigenga mu lunaku lumu. Tetulya lunaku lumu ne tukkuta ne tugamba mwaka guno sigenda kuddamu kulya. We have to continue eating every day, eating constantly, eating the word of God. Yeah. And then eventually kuzimba kamaso kekigambo kuzimba kamaso kekigambo so it has to be ongoing. Ndoza nnyo ninga kinjako encouraging don't give up, don't say nkoleko kino kyokka manchi nsobola. No, with God all things are possible. With God all things are possible. Yes.